Abatuuze boogedde poliisi ebisongovu oluvannyuma lw'omu ku basirikale okuba omuvubuka Sam Mutebi essasi erimutiddewo Entebbe mu Kitoolo nga bagamba nti yamutidde bwereere ate oluvannyuma n'amuteekako omusango gw'obubbi. Abatuuze okwemulugunya tubasanze mu maka g'abazadde b'omugenzi Mutebi abadde omuvuzi wa boodabooda e Nabugabo wano mu Kampala. Muganda w'omugenzi ategeezezza nti obutakkaanya buvudde ku muganzi w'omugenzi gwe yabadde agenze naye mu bbaala n'amusanga n'omusajja omulala nga kino kyabatabudde nnyo era ekyabaviiriddeko okulwanirayo. Baatuse mu Kitoole wa maneja mu bbaala okunywa omwenge n'agulira omukazi omwenge n'agenda mbyo we yakumye ensanzi n'omukazi n'omusajja omulala. Bamaze okulwana n'omusajja omulala ne balwana. Bwe balwanye oli n'agenda n'ayita owa poliisi. We yayise owa poliisi Poliisi yakozesezza obubi emmundu ye. Mu kifo ky'okukola ky'alina okukola ate yasazeewo okuba masasi. Kigambibwa nti Mutebi bwe yasinzizza omusiguza amaanyi yasazeewo okugenda ku poliisi naye yazze neegezaako kumukwata kyokka olwagisinzizza amaanyi omu ku bo ategeerekeseeko eryamusiitwa n'adduka n'aleeta emmundu n'akuba Mutebi essasi eryamutiddewo. Kati ono wa poliisi n'ambuuza si y'oli nga yali ayambadde essaati eri mugabize cross black and white ngamba yeye kati ono ng'avaayo ajja mukapukyali nga mukwata. Nze nensigalayo ku ofiisi wali mu Kitoolo police post n'ono wasya ejjomu kati mu kujja awo essasi we lyaturukira buleti yali emu eryaturukira yawa abantu nga batandika okuddukaganya bangi. Akulira bambega ba poliisi Joseph Sentamu ategeezezza nti okunoonyereza kugenda mu maaso nga n'omusirikale gwe balumirizza okutta omuntu waabwe kati ali mu kaduukulu ka poliisi gy'agenda okuggibwa atwalibwe mu kkooti avunaanibwe. Ali mu kkomera era twabakanye edda n'okubuuliriza ku nsonga ezo. Obujulizi bwe bunaaba nga bungi ajja kukwatibwa ajja kuvunaanibwa mu kkooti z'amateeka. Kigongo Sebalamu yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV. Mama.